batemula omukulembeze waayo naye njogera ku Europe okay temunkuba kakati waliwo ensi endala wagenda kubawo omukulembeze afa naye yo ngatiddemu wonna kubanga nange yonna wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewondo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko muno jaketi yange nokasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandisi okay temuyingira ddala mu mazzi tetwayingira wansi mu mazzi obanga yali process aliyebulayo simanyi kubanga natuuka nenemererwa obukwakulizo nga bungi tebwali bukwakulizo nze nali ndi nsazeewo kama mbaya ni mbaya naye ekyandeetera obuzibu nti nze process yanemerera gwe nga gwe yalemerera bali giri emisambwa gyangoba gyandinayinga kati we natuuka nga maze okuliisa amagi okuteeka wali amagi omaze oliisa omukulu gwagatunulya butunulizi tegwagalya nenyingira munda ne baŋŋamba nti kati process eddako wootuuka munda kyosangayo kyotta gwe kyosangayo kyolwana nakyo kati ne bampa tuulu y'ebyokulwanyisa nga nyina okulondawo ekyokulwanyisa kye ngenda okukozesa kimu kati we natuukawo ne ndaba ebyokulwanyisa nembitunuulira nenondamu bye nayagala kubanga nze awo kati ku ngeri gye nali mbeeramu ku street neneeyisa gye nali neeyisaamu awo nalina okulonda ebintu bibiri bisatu byokka alina okulonda beneti yange wano otyo ndi musajja wa nnyondo amanye ennyondo kyekintu kyokuba omuntu n'asirika omulundi gumu nengikwatirawo nenkwata ne lipo ebintu binabikwata nengenda muki noyingira nenyingira mu kabira akakutte kati ekaali kabira nti kyosangayo kyonna kyotta kyensangayo kyonna kyenzita kati nga nyingira waliwo kye bayita ettogero bo bagamba ettogero bo bati bakiyita ttogero naye kabeera kazzi nga kali mu jjinja ng'amazzi gerembekaawo kati ng'akumezeeko n'ebintu ebya green naye mwattu amazzi ago otuukayo ng'ogakwatamu nga weeyisa mu maaso emirundi 3 be bagamba bo bagenda bakuwa instructions kati we nabala okuyingirawo nembikwata nenkola nga we nayina okukola buli kimu nga nayina okikola kati akadiba ako ne kakola ekkubo nga ango ya mira oba ekintu ekyo kugezaako kisika nga olaba red mira angle eyo ebeerako kano kebateeka ku mira wane ebbalibbali we kati akaliwa kati olaba nga TV weeri naye kati kana akebbali eno akatali mu screen aka black ako kati ko kali ka red nekeekola nentandika okulaba ebintu ebyenjawulo ng'ate era olabira ddala mulyango naye ng'osobola okulabiramu ebizibu byo byatandika bitya ani yakuloga biki kati omanyi yo omulogo nga we nagambye nti Stan mulimba era muyaaye ye kyakola kiri kimu adaivatinga budaivatinzi tabaako nakyasobola kukola oba nakyayinza kukola ne just adaivatinga kakati mba ndi awo nga ntandika okulaba ebizinga binkolebwako mu bulamu bwange kati awo kadiba kati n'emizimu gyewaffe nenjiraba nga gingoba nga naye oba weeraba wali nawe oba weeraba mu bulamu bwo nga olaba obunabbi nga ffe tubeerawo ne tulaba obunabbi omanyi obunabbi waliwo mukama wako obunabbi nga buli kiriya nga buli kiriya nnyo kati ng'obunabbi bw'enkuba n'omusana ogwo buli very clear ate manyine wajje bugenda okukosa naye ffe tukufuna district ekoseddwa kitegeeza n'ensi yaffe yonna ekoseddwa lwansonga ffe tufuna emmere okuva mu byalo kituufu era buli kintu etukola naye ate ku luno amazzi gagenda tuyisa bubiine mu kibuga era okuva mu mwezi guno ogw'omukaaga guno ogutandika ogw'omusanvu ogw'omunaana ogw'omwenda bino birina okubeera nga bimaze okutuukawo so tujja kujja tujulire amiina amiina era ogenda wulira
lwakubanze siraba amawulire. Lwaki tolaba amawulire? Nze siraba amawulire. Toba na budde? Nyina obudde. Nze siraba amawulire. Lwaki tolaba amawulire? Nze nina wendabira amawulire kati lwaki mba ndaba amawulire? Olwedde goba wabirabye dda. Mba nabirabye dda. Kati lwaki atobirako ku TV? Egguli eriba lyetaagisa okulaba mba ndirabye. Kati ya omanyi lwaki ngamba bwentyo? Nze kiba kizibu kya kutuukawo kintu nga kyamaanyi nga tonna kiraba, nga ddala kyetaagisa ngira nange kingasa nesikiraba. Nkufuna. Kati n'olw'ensonga eyo ebintu ebimu nze tebintwalira budde, ate n'ekirala nze Mukama yaŋŋaana okubeera nga nfuna diversion. Diversion zitya? Kuno ku group kuno oba ku media kuno oba ku ma TV okwo kubako ebintu bingi ebisobola okuconfusing ebigambo byenjogera. That's why nze tosobola kunsanga ku TV. Lwaki? Ate nga kuno muno girabyemu. Nga tudde olaba. Nga tudde olaba. Awo abana TV. Mbadde ngamba nti nga kwene yaffe ne TV njawulo. In fact ntono tewali na njawulo. Anti era nze nakuno sirabako sinako program n'emu gyendabako. Sagala nkulimbe. Okujjako kati gwe bateekayo video eno mba mu comment section nga netegereza abo ddamu abantu bagamba ki. Musumba kati namba namba yange yesimu esebo 0779 300 412 bwankubirako nze kenyini njikwata ne tunyumyamu osobola n'okubeera no munakukisa n'ogikwata laba bwe tubanga tunyumyamu n'enkulaba nimbako n'okubikulirwa kwenfuna kuggwe era wenfuna okubikulirwa direct nkukugamba lwakubeera wangi abamanyi okunkubirako nga nemufunako kubikulirwa ate Mukama nangamba nti tomugamba kubikulirwa okwabula musabire. Okay. Kati ebintu ebiri balanced. Okubikulirwa nga kwegamba wono kumugamba. Oluusi nga kugenda mutiisa. Oluusi kugenda mujja kumulamwa. Kati ate abantu abamu ibo wakubira Pastor Kango. Akitwala oba nga akubidde Katonda. Ate ekyo Katonda takiyagala. Katonda ayagala nnyo abantu abamulispectinga okusinga manyi nnyo. Okay. Kati gwe ganga alabanga ensonga yonna inogimaliriza. Katuuse uwo. Ye Pastor Kango inogimaliriza. Kyokka ate nange nnyina gwe nkolera oye Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yes. Tudde wali eri Musumba. Wabadde otutwala. Nze we natuuka waliwo nabadde ntwala nga maze okwebagala ebyokulwanyisa. Kati nze we nayingira direct nensinkana wemala okulaba akalabirwamu kali. Omaze olaba obulamu bwo? Obulamu bwange mbulabye. Ebyansiba mbirabye. Kati nentuuka wali awali omusota. Musota nagulumbagana nga omusota gunnumba. Musota gwa nnumba kyokka bagamba nti buli muntu ayingirawo waati kasa gukulaba gukulumbirawo ogwo nno gwo omulimu gwago si kukutta oba si kulwanyisa kola ki ne gwa gukema kukulaba oyina obusobozi oyina omutima oyina lo guli ogwokulisa twaguleseri kati gwenze ku mulala guno ogulinga nga ogusembayo mu mikolo gino kati nze we natuuka munda nalumba omusota nga ngulumba nga guva nga gumvira buvizi nakisangamu obuzibu bungi nnyo nyini ddala so baganda bange abampuliriza natuuka akaseera nga amazima gali nti nga ebintu bintabuseeko ye Musumba kati nga abantu babuuza nekiki kati natuuka awo nenvaawo ku level nenyingira mu kasiisira eyo yennyini nyini. Okay. Ate kali akasiisira keeri sigamba nti wakazimbibwa kasiisira wabula jjinja liba jjinja mayinja gegekola akasiisira. Ani akuwa erinnya eryo oba gwe nawe oba okalaba nti gali mu ngeri y'akasiisira? Oba kiraba kiri kizinga nga bulaba kati nga wanene wali olukalu neri wali olukalu naye nga olengera eri amazzi olengera amayengo gajja ne gakuba kuno ne gaddayo anti nga teri linnya ddala lwaki laba kawakasiisira anti munda fomu yako gye kezimbamu kikulabikira n'olaba nti kano kasi wali obeera olaba n'amayinja agaliko emyeso mbu musambo gye gigazanyirako gonna gabaawo olaba omusayisaayo ogutonyetonye gw'ebintu n'abantu be basaddaaka bali ebisaddaako ebyo basaddaakira eyo abantu basaddaakirayo ebintu abamu naye nze byaddala kye nalabako
bagala nnyo musaayi gwo basobola okuyingiza mu ndagaano gwe kennyini n'abaana n'abazzukulu buli ava mu musaayi gwo abeere mu ndagaano eyo so baganda bange bampuliriza ekyo tekifalinga Katonda era Katonda ekyo sikyayagala ekyo kikolanga gwe omwana w'omuntu naye omala okikola otuuka kaseera n'okyejjusa maaso eyo lwaki ndagambye mukwano gwange oli gwe nkugambyeko oli eyanzijayo okuntwala eyo nakati sawa zino walinye talina mwana byamugaana okuzaala omwana naye nga kaaka gyayina anti katatawa abantu bagenda okusumbuyira alina nyingi nnyo enamba anti nze sitwalamu ebyo era nze wonansumbuira wonankubira nga emisoni yo nja kukuba ssaala omusabire busabizi lwansonga lwaki kugamba bwe ntyo wabula oli yose noyogera ku ensonga kakati Pastor Kango tatwala mu Luminati Pastor Kanga ali wano kwanjula Katonda ayogera mu kigambo kye n'agamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitowereddwa nange n'abawummuza Katonda ono gwe mbagambako banyabo ne basebo newankubadde nga biri ebintu byewuunyisa nnyo ate yeewuunyisa nnyo kituufu kubanga wakuwa obugagga akuwa obugagga obw'ensikirano obwaddala kyokka emisambwa giri oba emizimu giriwe gikuwa obugagga naye gikuwa obugagga obw'ensikirano anti ng'omusaayi gwe kasita okoma ofa nga bukomye kati ate omala okukoma ng'ate omusaayi gwe gutandika kulandira muli nga kinoonya anajja alipresentinga eggwe eyafa nga tomulaba bw'ofa tebeewummuzaako batya eri endagaano oba otunze omusaayi gwo endagaano y'omusaayi gwe kyekivula bafa abalokole tusomesa nnyo endagaano okwekutula mu ndagaano z'ebika endagaano za saddaaka ez'obulogo ez'obusamizi endagaano zonna tuzeekutulako lwaki lwa nsonga ez'endagaano weeziri emisomo gino eno owaŋŋambye giterobera ku kanisa awo Ematugga oterabeerayo n'emisomo gino lunaku ki buli lwa Sande at least nfuba nnyo okulaba nga mbagirayokko ekitonotono ate ekyokubiri kyetukola ku Sande ku Sande Mukama atuwa nnyo deliverance kati sometimes osobola okusalaba nga tusomeseza kitono naye ate nga tugenze nnyo deliverance kingi so katwebaza Mukama olw'ekyo ekisa kyataddewo kubanga abantu basumululwa abantu balaba ku bulungi bwa Mukama kubuli waliwo abantu eyo ababonabona obufumbo tebutereera amaka gakyankalanye abaana school fees yabula abantu business byakola tabitunda gwe oyina embeera yonna gy'oyitamu nkubira essimu gwemala okunkubira essimu ojje ku kyaki tusabe tuukakokko mu kifo kiri owulire ku mafuta agakirimu waliwo byajja nabyo byogamba nti jangu ne kino ensigo ya mitwala eyo nno yambonyabonya era yansiba nnyo okutuuka Katonda anti buli we nagendanga nga mpaayo ssente zange ku masumba abanene nga tebanfuna nga tebampa kyenjagala kati era nawe wampuliriza bw'obeera ozze ng'oli eyo ng'owulira oyagala just kuyambako Pastor Kango kubanga oba obuyambi mbwaniriza era mbwetaaga lwaki abaana obalabye abaana abo tubalabye era ojja babateerako kkawo babalabeko abaana bagenda babateerako producer ndowooza ekyo okiwulire babeere nga babalabako so that obeera ng'owulira nga oyagala kusupportinga abaana abo ojja ng'obasupporting kati amasomero gali price ya ffe tusomeseza ku masomero agalayisi lwa nsonga tulina abaana bangi ate twagala ate ng'ensawo ekyali ate era nga tukimanyi bulungi waliyo n'abalala abakyajja okutwegattako ate ffe ekira kye tukkiriza nze kira kyenzikiriza kankubuulire nze sikkiriza ebyo bitabo byewasoma ebya bannamawulire nzikiriza mukisa omanyi atudde wanene obuyigirize bwange wangamba tolinnyangako ku ssomero sigenda nkowadde mu baby class mu video zaffe ezasooka era kweziri ku kyano kuno kwennyini bagende bazabe tosomangako naate wanewunsa nti oyogera n'oluzungu essimu yiyo ya smart Mukama atukoze bulungi ate 6 million ka ffe Mukama atukoze bulungi nga olaba local family ngazi njirabye ngazi nnyo era Mukama atukoze bulungi kubanga ayita munze atalinnyako ku ssomero omukyala wange gwembeera naye abaddewo waneeno wa diguli taliwo essaawa zinene tabaddewo essaawa zinene naye nga muyina omukyala era ndi musajja mufumbo gwe ng'oli eyo ng'olabye Pastor Kango totawaana Olivia Namubiru wali mukazi wange mwagala nnyo Olivia Namubiru awo kwagattira neryange erya Kango so mwagala nnyo gyali mukazi mulungi nnyo andabiridde bulungi yandabisa bwenti nga bondaba Amina era nkutumiddeko Namubiru Olivia onkoze bulungi Mukama akumpeera omukisa nkwagala nnyo
kakati wentuuka eri munda kati ekyasinga okunyiga ekinyeganyege kyange jukira Pastor Kango oli omubbiru kulwe bwe bayingiza mu ssabo lye bagabiramu obugagga process zigaana zigenda okugaana banyabo ne basaba bampuliriza nga sente ziri wali mu onoonya kasonda kyobuuka nakyo nkulaba nzibe emisambwa gino sindayo nga ndi mwavu sindayo nga ndi mwavu ino bino ebigambo embagamba babuulire olwekyo nali namala dde okukkiriza Yesu Kristo kituufu naye nga embeera y'obwavu gye ndimu ng'ebyaddala tempa ddembe nga nina okweraliikira kungi nnyo kwempitamu ne nga Katonda wange nteekeddwa okukola nga wensobola okulabika nga at least nva wano n'akasente kano kubanga ebyaddala akasente nali nkeetaaga naawe wandaba akasente keetaagisa ebyaddala abantu baagala sente ekituufu naye waliwo embeera ebyaddala neekusukkako nze nange embeera ali yansukkako nga nasazeewo nagambye Mukama munoonyezaako muyitayitabeko ayogereko nange tayogera nange kati nsazeewo nkole bwe nti kubanga ebyaddala nali nsiibye okumala emyezi 7 kumunjoganya tukiyita kwekyawa oba weekyayi onza n'okwesanga abamu abagendayo waliwo omuwala yajja waneeno ne mutunuulira bwe nti awo yankubira ku simu ne mutunuulira nga nkubidde si video call nga nkubidde audio naye yankubira ne mutunuulira omanyi wankubira simu sometimes nzibiriza amaaso gange bwe nti ne connectinga mu nsi ey'emwoyo kati ngenda oconnectinga mu nsi ey'emyoyo ne mutunuulira nalaba katemba banalaba basumba tulaba ebinene ate Mukama wakuwa ekisa n'obikkulirwa olaba ebinene weewuunya nalaba omuwala oli nga baabo ali mu ssabo lyawe ekanyanya omusajja amwebaseeko essabo liryawe mabega wa Kamwesi nga bamwebakako mbandi awo nga bamututteeyo Kasese nayo bamwebaseeko ne ndaba walala nga nabo bamwebaseeko nsonga ki firimu ngirabanga bwe baali ensonga eriwo kumwambulula ate kati iyi kakati gwe Katonda agenda mu mbeera ezo za kutuuka kwebasanga makanika njagala okusaba gwampuliriza oba ndaba nti jangu obeereko ku Rock International Ministries jangu olabeko Katonda ono gwe mbagambako bannyabo ne basebo kwatayoko obudde omwesige obeereko n'ebintu byeweeresa nyo musumba soko olende bagambye oyina crusade crusade egena beerawa crusade by the way olio sinonzijukiza mbayita mwenna nga gweyagala nnyo supporting enjiri oyagala nnyo kutambula ne Mukama waffe Yesu Kristo oyagala nnyo okubuulira enjiri enjiri egenda beera crusade egenda beera nakifuma kusaza nakifuma kusaza so tubakubiriza mwenna nga wali badde oyagala okusupporting omulimu guno jangu oba onkubireko ku simu yange oteekeko kyoteekako oba ojje direct enakifuma oba ojje wano ku kyaki tusimbule ffenna mpozi watugamba lwaki bagitutte wala eyo no siina nsonga lwaki nagitutte wala wabula ntambula district ku district era wenvaawo ngenda Luweero mu mwezi ogw'omukaaga wenvaawo ngenda walala ngenda bwentyo nga ntambula era naawe olinza okubeera ng'oli musumba ng'oli eyo ng'ondaba nga nawe wali etaze enteekateeka eno eya crusade ebeeremu oluusi wobeera nga omukisa nga district yo tetunaba kugendamu tugendayo kubanga tetugenda koma kikomaawo lawo kawokawuka wabula tugenda kikola mpaka East Africa Europe Asia nga otambuza njiri nga ntambuza njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo n'okuwa obujulizi buno ate nga n'okuwa obujulizi buno ate ka nkubuulire oba ntya nyina okikola omanyi singa walaba we natandikira n'olaba n'ekyo ky'osanzaawo anti nze wangambye ekkanisa ya myezi wangambye kati 3 si myezi 3 anti ngamba ng'ovuddeyo eri nga nvuddeyo eri myezi 3 kati myezi 3 kati naye olaba nti omulimu Mukama akoze bulungi lwansonga abantu Mukama abasanyusa abantu Mukama abasanyusa abantu bajja ku Rock Mukama abasanyusa mpozi nga gutolina mu mutima gugumiikiriza na gwagala kumalako wiiki ko myezi nge 3 teri muntu asobola kumala naffe myezi 3 nasigala kyekimu ego jangu wesibye 2 okusomozebwa Yesu wekuli era kugenda kubeerawo naye tulako ko wansi wa Rock kati abaana bana aba home ate bobo tulaze ani akuyambako asina bazungu sina sponsor yonna sponsor balabirira nza balabirira era mu sente bano zibampa mweze mumpa mwendabirira abaana abo nebine ebya kubasomesa byonna school fees kulya kunywa
byonna tubikola ngaffe abaroko ate era nga nza kulembedde omulimu ogwo. Actually sina wenzisaba sente walala. Musumba mukama akuwa mukisa. Sumbo ina akatalekeka. Nina akatalekeka. Tenalyagadde okubagamba nti gwe wenna ali oyo nga olaba omukutu guno eno tokementererwa kwagala sitaani wabula kkiriza Yesu Kristo omusembeza abeera omulokozi wo. Banyabo ne basebo obulamu bwa mirundi ebiri. Waliwo obulamu obw'omubiri buno bwetambuliramu bujjudde dimandi nnyingi ne waliwo obulamu obw'omwoyo nga obwetaaga mbwetaaga. Baganda banga otatwale mu kisagu neno kwetwalira Yesu Kristo kigenda kukaluubiriza nnyo era ogenda kunyigirizibwa nnyo, ogenda kudde mabega nnyo mu nsi ey'omwoyo. Buli kimu kyokola kigenda kugootaana mu kaseera kali ako kwembalirira. Omanyi nagambako nze omwoyo we nali nga ngenda mu Geena nali njagala kugenda mu ggulu naye sitaani yannemerako emigugu gyange. Waliwo obugugu buno bwe twetikka ku byegabega. Manyi obeera ogenda yingira emyoyo wabeerawo minzaani epima ebirungi byo n'ebibi. Kati minzaani yampima nga bibi byerere bye biri ku nze. Kati nensooka nfuba okwetukuza oba okwerongoosa okufaanana nga wendi okubeera nga nyingira mu ggulu ne kigaana mpaka Mukama yampa bwekisa n'angabirira n'agaziya ensalo zange nentuuka akaseera nga nyingira mu ggulu. So nawe wampuliriza nkusaba era nkwegayirira nti kkiriza Yesu Kristo ofube n'ekyo ky'oyitamu okisabire ofube nnyo nga bw'osobola okulaba ng'okyusa obulamu obwo. Nga ebigambo bingi bisobola okubeerawo nga bya bulimba naye gwe tunuulira Mukama, totunuulira Pastor Kango oba muntu mulala, tunuulira Mukama ajja kubeera abituukiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tujjukize ekkanisa gyesangibwa n'ennamba tusiibule. Okay. Ekkanisa eri Matuga bwerinnya mu Kampala mu paaka empya oba enkadde wonna basasula 3,300 taxi mpaka Matuga. Gwotuuka nga mutambula mugambe wengenda simanyi oba bayitawo Matuga shopping center ku kizimbe bakiyita Matuga shopping center kyandabirwamu za bbulu ajja kuleeta direct akuteekaawo buuza akawa waliawo nti scrap yeeriwa awo bajja kulaga nti scrap yeeyo kati awo ku scrap wenyininyini oyambukira ekkanisa ogenda gisanga ya plywood ya mabaati ebbalibbali kuliko plywood era ojja wulira nga ettendo lyakutedda nga Mukama akola. Oyinza n'okusanga mu kaseera ka deliverance ngali mu kusumulula. Soma tuwe namba. Namba nkubiraako by the way tobula. Nkubiraako ku 779 300 412. 0779 300 412. Sigadde? Sigadde ndi Pastor Kango Enjoga Bjeri owe Matuga. Nonyako ne ku YouTube channel yaffe ya Rock International Ministries Matuga. Waliwo channel y'abaana ku TikTok. Na ogendako eri Rock Foundation. Na ogendako ojabeera otusangako n'enamba zaffe ez'essimu. Ate omulundi omulala tukwagala nnyo. Amiina. Waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewondo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise.